wakati mu bisenge by'amakolero agawaaka Expo TV wetutudde tukomyewo n'olunaku lwa tubeere nga twongera kukumanya kw'abantu baffe era kantu waliwo omukisa guno okubeera nga mbalamusaako mwenna abalabi baffe aba Expo TV abatwagala abanyumirwa bye tukola abayiga mu bye tukola ate mmwe mbaagala nnyo so njagala tutwala omukisa guno mbebazeeko ate ng'era mbalamusaako omulundi gwe gumu nti muli mutya bitambula biti eyo olunaku lwa leero nzize n'omuweereza wa Mukama tubeere nga twongera okumanya kwaffe naddala mu nsi ey'omwoyo ate n'ey'omubiri oyige kubanga Bayibuli ekitugamba nti eby'omubiri bituyigirize eby'omwoyo so njagala nnyo n'obeera ng'oyiga sayidi zombi. Expo TV gwe mukutu nyongero kikujjukiza wennyini wetudde ku studio zaffe ate nga sikyesobola kukola kukola kubeera kubajjukizanga bulijjo nti essaati zaffe abagala okutuwagira nga Expo TV in form of buying t-shirts essaati zikyaliwo mu bungi tuzirina mu kala zonna emitwalo 3.5 zokka ojja kubanga ofuna essaati nga ekutuukako tugamba nti gwe wenna agyetaze ku 0770 944 266 awo wennyini wetugenda okubanga tusimbulira olunaku lwa leero ndi n'omuweereza wa Mukama Musumba Ronnie Kalungi okuva ku Arise Church Nakasajja bannaye siyogere bingi nga yennyini yayo onandigambye nti baliwo omulamu tasamirirwa naye ate ono Musumba talina lubaale kati simanyi oba nkyogere ntya kamuleke yeeyogerere Musumba Mukama yeebazibwe. Bane Mukama yeebazibwe muli mutya bajjabo ne bassebo kasubire nti muli bulungi Mukama abakumye bulungi Expo TV mwebale kola mulimu tubukola babalire Mukama bawo omukisa bane yonna gye musinzira okutulabira Mukama abatuweera omukisa mwebale kutwagala abatugoberera abatu okusente zammwe nga Musumba omulimu gugende mu maaso wanyi batona abakitegeera nti obuweereza babuteeka mu ssente kituufu bambi abantu abamu tubasiima nnyo tubasiima nnyo bane mwebale buli ayimiridde n'omulimu buli ayimiridde n'obuweereza akano sebo twatandika okusaba ku online church yaffe twatandika ekyoto wange sebo tubeerako buli lunaku ne leero kwendi saawa 8 ez'ekiro akano tuli mu kusaba n'okukkiriza Katonda okubaako byatwambula okuviira ddala ku byoto manye obulamu bw'abantu bangi batambula olwayo naye ng'ali ku kyoto atambula yetolola bwetoloozi no alowooza atambula agenda maaso naye nga addamu omanya addinga n'amawolu ng'atambula era mulokole wowe kuba muto kinolaba obulamu bwe butambula olwaleero ova mulonyo eri mu saako bwotyo oli mu sacula foomu weetooloola bwotyo ng'ensi bwe yeetooloola naye nga abantu abamu bajja buli basebo mwetaaga okwekuba muto kinolaba obulamu bwe butambula kubanga abantu bangi bali ku byoto ositegeera taata ebyoto bingi nnyo osobola okuba mulokole ng'olina bweru okola naye nga tolina kubeera eyo ng'olina kubeera wano Uganda olina bizinesi ezitambula wano muhaamu gundi ng'olinamu bizinesi ezitambula naye olw'okuba ekyoto kwe baakuteeka wava ne mu ggwanga n'ogenda okole ng'eggulu terikusuubira kubeera eri manye nakyengenda okugenda naye simaba tekindeetera obuzibu kijja kuleetera obuzibu kireke nange nkifiiringa ojja kuleeta ebizibu wano so osobola okubeera mulokole ng'oli mulokole nnyo naye ng'oli wa mwoyo nnyo naye nga bajja bode basebe olina ekyoto ekyakusiba nga omanyite ekyoto kisobola okusiba n'amaaso go nga gw'olaba w'oli oli mu mbeera nnungi naye nga ffe abakulaba mulokole tulaba olwoleva kuwandibadde oli abantu bangi era abantu bangi bagenda kufa bagende mu ggulu Mukama akugambe eno sitoowa ogiraba yiyo ebintu walina obikozesa bino byebimu ku bintu walina okukozesa ku nsi tewabikozesa okaaba amaziga anti najja kubuuza lwaki tewabimpeereza anti kubikuweereza olina okubaako kyokola tosobola kubeera ku kyoto n'ofuna ku kyoto ky'omubiri n'osuubira ofuna abamu ku bantu ba Katonda ebyoto bye muliko yali exiwo yagala tojja kufumbirwa nga bw'onvuddeko ogenze siyombi nawe bikomye kati n'obeera mu gguluba gwe kennyini weeyogeza bunanzize eby'abaami sibiriiko abasajja mbwa zitambwa bonna be bamu ani yagamba obeere na bonna ani yagamba obagezese bonna talina gezesa bonna funako wuwo
Osegira omuntu asokola banji batadde abantu ku byoto olwo byoto by'abannabbi b'obulimba gwe n'oba walinnya bulinnya kigeri wakola endagaano ekyoto kyakukwata ate kati yakwata sente n'aziwaayo munnange nabbi zino sente n'oziteeka ku kyoto ogoloza ki ekiddako oli ku kyoto omukisa gwe gwakwatibwa banaabeera guzalaguza bye balina enkola dduka misinde taseto sobola ku bigere byange n'olyoka odduka emisinde ne beetomera n'olyoka odduka emisinde kumba oli mu kutundayo mu kisago ng'akwata munyenyeyo bw'ati bino bye twogera bannyaudase tutereeze ffe obulamu bwaffe so kati wataddewo ekyoto twatandise okusaba ku kyaki buli kawungeezi esaa 11 tubeera mu kusaba tusoma ku kyoto then ne tukutula ebika by'ebyoto bingi saa 8 ez'emisana yes ez'emisana kati ekire no si saa 8 ez'emisana zino ziba saa 10 tubadde nga tusaba bulijjo kati ekiro saa 8 saa 8 gwegenda kwa Rise Church International Ministries subscribinga ojafuna ka notification ekiro live egenda kubejja sawa nga 8 ndekika nga 2 awo tuba ntandise tuyiga okusaba tulwana tumegga ebisenge tumenya already obujulizi twatandise obufuna abantu batandise okubaako ebintu ebikyuka mbulamu bwabwe so tubeereko ekiro tubeerako nga tusaba abantu bangi sebo babeererako ddala twatandise twagaye tetugenda kwebaka paka omanyi osobola okubeera mu mbeera emyaka 4 n'ennaku obunaku Mukama zaakuwadde ez'okwesumulula zokka entono yes nezikukubira omulabe yes n'ogaana so tugenda kulwana ffenna mbasaba mubeereeko mujoininge musubscribinge Arise Church International Ministries Uganda ojja kuba olaba oteekeko osubscribinge then olikinge ne video zonna kino kitambula masavu ku masavu abantu b'ekyamukama kyamukama twagendayo ne mwami Abbo kyamukama kyalo sebo kiri Masaka sobola kubeera Masaka naawe kiri Masaka buuza mwami Abbe twalirwa luli baatulekayo baali bafiirirwa n'ofiirwa ne batulekayo olunaku lwasembayo lwali lwa Sande yes bayitayo kyamukama tuddayo mu crusade ogwokutaano guno tuleeta crusade abantu b'ekyamukama abantu ba Masaka district nga district tubayita kyamukama bona sebalokola ojja babuuza zitogenda kunkubya mbookoseke saidi z'erwengo yes so tubayita bwenna mu crusade tugenda kuba tusabako nammwe tugenda kuba twogerako nammwe tugenda kuba ne crusade ne semina so tubayita mwenna omulokole n'atali mulokole mujje mubeereyo ekintu kirungi nnyo ekyokubanga wali crusade waliwo ne semina kwanga basanga bajja crusade natamanyi na kimulese naye osokako mu semina emisana n'osomesebwamu kati ogenda okujja ekiro wano ngoze ku lutalo si byakujja ate kati ngati ngoze kulaba performance bayimbye batya abasumba bali mu kusaba golaba film golaba movie bwe bitegeera wadde n'akati so tujja abantu b'ekyamukama tujja date tugenda kuba tugibagamba naye mwezi gwa kutaano holiday tunakubeera nga mufixinga olunaku lwa ndoza 21 22 23 awo tujja kubeera mu kitundu ekyo tuyenda kubeerayo nnaku 3 so omuntu yenna amanyi omugaso gw'enjiri twagala oyimirire ku lw'omulimu ogwo tetujja kuwa kubagamba abantu bano nti sente zeetaagisa mu buweereza kubanga okutwala ebyuma emmotoka ejja tusabaka mu kitundu kati ebbanga lyegenda omalayo obubiri yes kati kitegeeza ebbanga lyetugenda omala ennaku 3 buli lunaku emitwalo 2 nga batudde awo nga batulinze zino transport kati n'okubeerawo kati tuyinza omaliza nga tuli mukadde nga 2 bumotoka etwala ebyuma stage kati tulina bingi tulina twala abaweereza tulina okulya tulina bingi nnyo okusula yes twetaaga expenses nyingi twetaaga abantu bonna okuyimirira naffe wasobola okuyimirira namba eri 0708 39 4501 0708 Mukama nakuwa omukisa era ettaka lungi roni nayagala omugatta WhatsApp group yaffe enamba ya 0708 39 4501 sebo ng'onyiridde ne mwami Abbe mulabye seba mwami Abbe asiba mu binu ekyo kiraga ssente abasiba mu mpanvu fe abakyazinoonya
Neero nyiridde onoonyezaako z'ofunyeeko leeta ekimu eky'ekkumi. Ekimu eky'ekkumi temuleeta ze sibitegeera. Abantu muwa baliko nayini wamba muyiga okuwa ekimu eky'ekkumi batugamba tukireeta naye. Waliwo akanyiike batusomera kama nti kasita kisulayo. Mukama atakyakiyagala kiba kigaze. Kiba kigaze. Naye naawe nnyini so twaziwa okuyita naye tugende nze togera kunkubya migo nedda sebo ezo embooko siziri nedda sebo ezo embooko zizo weka nkubuuzemu katono sikiriza nkimenya Musumba ekibuuzo kyange akiganye naye kale ekibuuzo akiganye kati kamugambe bugambi gye buvuddeko tulinawo omwami omu simanyi daali aliko mu kanisa oba musumba oba nabbi baki naye nga abadde ku opposition y'okuwaayo ng'agamba nti si mu buli mbeera tulina okuwaayo n'agamba nti waliwo embeera gy'otuuka naawe weerowoozeko ng'omuntu ogambe nti tekijja kubeera bweki ne bweki era n'agamba nti nammwe abeeweesaweesaayo olina okuva ewaka ng'oli ku budget mukama muwaako zino ze zange awo ne webalanga ki tulina crusade tulina ki kaluwa obenga ejjinja kuba wagidde ku budget esewo kati ate otuusa wano osoka n'otukoona ku kimu eky'ekkumi ekyo ne ŋŋamba kati engeri gy'oliwo lwaki ne tetumukoonako lumu ne tumanya kyasomesa kyekyo abantu abatulaba mwenna manyi abantu bano bagezi bamanyi bwe bukyanga mulokole ng'olina wooli ng'oli mulokole naye ng'abakuwaana bakiya leaders abakuwaana si balokole manyi oliko ekikyamu newoba ng'ofulumya ebigambo biringa ebirungi nga naye abakuwaana si balokole ng'abalokole bano tebakuwaana oyinza ogamba abalokole waliwo abaana bayinza okugamba abalokole balina obujja si bujja bwe obeera mu kifo mulokole kangeze nga mulina kampani gye mukolamu nga gwe ali mu finances naye nga bakama abo bonna ne buvunaanyizibwako bakukiyalinga manya oliko ekikyamu kubanga kyolina okumanya buli kampani waliwo abayisaawo abakukusa amagendo nga gwe alina oteekako omukono nawe bakwe percentage yo kati buli mulokole buli w'obakolera n'obasanyusa bagenda kukusanyukira bagenda kukuwanika naye mulokole omutuufu yenna omulokole agenda mu ggulu omulokole yenna omutuufu buli w'obeera mu kifo mulokole ng'abantu abakuwagira balokole banno manya olina gy'olaga abakuwagira bwe baba nga si balokole banno nga bonna bakristaayo si bakiba bansi abantu kambabulye si mu bubi abamu bagamba tetwagala abantu ba Katonda mbu lwakuba tebannalokoka musimanya tulina okubaagala bajja ne basaba kituufu tuyinza okubanga abantu bano tubasibidde emabbali kituufu naye banyabo ne basaba buli w'osemberera ayisi ng'olina omuliro wabaawo ki omuliro gujja kuzikira gwe mulokole ekyoto kyo kirala n'oliga oli naye kyova tubakubiriza mwenna totandika bizinesi n'ogiteekamu atali mulokole anti ajja kugamba sina muliro nina lunyata ne bwaba n'olunyata ojja kusaanula yamanyi bugubugu si muliro olunyata si muliro sebo oyinza okusanga omuntu nga akufumba ebijanjalo nga bwataddemu ebiveera bigenda kujja nebyaka nebigwa olina ateekamu obuku mpolampola ebizibu tulina banyanisa otwagala okutambulira ku peesi y'abantu ze mulokole ne bwonompanika nga si Katonda yampanisa esaawa yonna ojja kuntangwe era agamba buli omuweereza oyo mumulinde mba omuwadde omwaka ogwo ajja kuddamu okuba nga takyawulirwa ajja kuba takyawulirwa guno omwaka gwo kagenda muyitamu ajja kuba kubanga abamuwanise bantu okitegedde lwaki tebawanika bino bigambo byakudda kwetereeza na Katonda okitegedde taata twogedde wano banyabudde ne tubagamba amagombe oli naavayo n'ayomba lwaki oyogera ku magombe gokka lwaki oyogera ku magombe gwoyogera ku kikawula okitegeera ekiseera kye tuli mbanyabudde kyakuddamu magezi nakwetereeza na Katonda tuvola buli naku tujja banjabo ne basebo tukozesa transport tulina obudde bwaffe tuteeka yes
nga tubagamba tutereeza amakubo gaffe tudde eri Katonda. Olunaku olunaacha mulokole n'ompulya soogera ku Katonda, soogera ku kudda kwa Mukama Yesu Kristo, kubanga essaawa zino tebakyakwogerako. Ani ayogera? Wawuliddeko omusumba ayogera ku kudda kwa Mukama Yesu Kristo? Wakati nga basirise tebamwogerako. Banyabo ne basema mwagenda okujjira mukasirisaka nga bw'okimanyi nti twatuka ekyenda ne tumanyira Christmas. Omwezi ogwa Christmas, tuli mwezi gwa Christmas, festive season, twamanyira niba jone sebo tumanyidde n'okubeerawo kwa Katonda to the extent olaba Katonda takyakola. Katonda takyalina makulu mu bulamu bwaffe. Abantu bamanyira okujja ku church n'atuula butuuzi. Tewali nnyo kipya era musumba bibi ayogera era bye abamu n'okujja mu church so n'otwalaga musumba kimanyi kyazaako kikubuli agenda tugamba bwati agenda gamba ensi y'omwoyo. Kati abantu batuuse ku level eyo kaba omuntu amanyi ttiimu gy'otambulira. Yes. Tufuneyo ko muweereza omulala atubulireko kali atubulireko ku birala. Katonda abamuwadde omusumba wayimiridde mu maaso go ng'amuwadde ekyo nga yemmere gy'amuwadde girye kiriza yadde ekambagga oba owulira ng'ogikoye vaawo genda. N'abantu abamu bali mu makanisa nga si walina n'okubeera ng'atumalira budde bwabwereere. Nsobola okubeera mu kanisa nga si yange. Kati kankusese n'omwana omu namukubira essimu n'omugamba naye komawo mu kyaki yali agenda. Nanga musumba nkomewo n'akomawo n'abeerawo n'oyita akaseera n'agenda n'agamba omuntu omu namuga musumba amala kuŋŋamba okudda nange ngenda balumyamu olumyani musumba eggulu saligenda oddigenderamu. Obutuukirivu n'obutukuvu bwa Ssekinnoomu. Isaaya 5:14 Bayibuli egamba ayogera ku butukuvu n'obutuukirivu. Mu butukuvu n'obutuukirivu tunayima okunywezebwa. Bayibuli egamba nti onoobanga wala n'okujoogebwa. Ebiro bino eby'oluvannyuma bannabbi b'obulimba mu Luka Bayibuli eboogerako nti bajja kujja. Abasomesa first teachers bagenda kujja nga bagenda kukyusa bangi ng'ayogera ekigambo nga kyayogera mulokole kiringanga ekituufu ninga banyabo ne basebo emabega waakyo waliwo intentions endala. Nedda ndi kati katono nnyo ku mwami oli oyala kumpakanya. Nedda sikuwakanya just nkula kyeyogedde ye yawadde opinion ye n'agamba nti ojja tuuka okugenda mu bantu okubabuulira Kristo obagambe nti bannaye wetunasinza ku Kristo mbabuulira tetugenda sigala kyekimu mulama tugenda kukyuka tugenda kulya 10 ku nsi ne mu ggulu nti okulabirako nange mundaba sali bwenti Kristo yankolako yankola wati nakala niyo gatu kotya mu bantu obagamba nti Kristo yakkolako nga mu kyalo bamumanyi ku kyalo yalondereza obuku mu kyalo yasinga okulabika obubi soka olabirire wakaawo bakubuuze wawangula chat fast nti wange temulabawo ewange walabika bulungi obanga olina akasente kogentwala mu kanisa n'olabanga ewuwo waliwo obwetaavu soko kateeke ewuwo nti lwaki tufune ekyokulaga abantu nti Kristo yatukolera kino naffe kati ate abatalina ateekewo kyatalina kati kankubulyeko ati ali mu kugaba buli muntu yenna ayina ekitamala bw'okifulumya ofuna ekimala yesebo nze ndi example yagamba nti otazimba nyumba ya Mukama nze bwe sizimba nyumba ya Mukama kati kankubulyeko nze nawadde ngoberera kanisa gyali kitaawe yamuwa yasanga kiwedde tamanyi struggles zino za kutandika kuzimba tabimanyi otegedde obanga atali bufumbo gwabulirira abafumbo yesebo tomanyi battlefield wali kubanga bambalowooza obufumbo ku sekisi kunyumirwa kudigida after sekisi mugenda kulyaki mbadde ngambe kanisa oba sekisi kusa yajiddu akanaawo no kati ajiddukanya kubanga yasangawo waliwo essomero waliwo ne kanisa yasikira kisikiri taata we yamukwata namukola atya yasongedde waliwo establishment amaanyi g'okozesa ng'ofuna obugagga ng'amaanyi g'okozesa okubukuuma amaanyi g'okozesa nga kintu bakikuwadde buwi sente engeri gy'ozisipendingamu zanjawulo ne z'okoze ng'otuuyanyi ffe kambabulye Katonda akozesezza abantu okututuusa wano wetutuuse ekkanisa okutuuka awo weetuuse abo mutulabye bulabye banjabo baseba le Katonda akozesezza bantu ate nabo n'abawo omukisa ze nnyo omukyala yakwata twine obwetaavu mu kyaki n'agenda ne yeewola n'akwata emitwalo ago yeewola mitwalo 5 ali UK n'akwata emitwalo 5 n'agampeereza olwagatu ogalandinga ku simu yange weba pa
emikutu gyonna egireta ssente nejeggula nankubira era kamba buli banyole sebo enkera yampeereza akasente akalala nanga musumba emikutu gyeggudde just mitwala 5 tabadde na ssente gwe kamba buli muve ku bantu aboogera obwogezi kubanga tebamanyi oli avudde eri bamuwadde kanisa kitawe yabadde agisumba amuwadde tamanyi struggles eno tamanyi foundation yasanzewo n'abantu fe tutandise from scratch notandika n'omuntu ogu nabanyumiza story nto nakulo natandika kanisa mbantudde twatandika basatu ababiri nga bafulumye ndi munda mu church ndi mukusaba nyindo kulira abantu emabega mu butebe bwali 16 bwe twatandika nabo mwalimu abantu basatu mwalimu abantu batano twali bantu basatu bwe natandika nabo kati bafulume bweru bekolemu omulimu sawa ziringa 5-6 awo nze tandika okubabulira ekigambo nze ndi mu kanisa ndi mukusaba mukama leeta abantu mbayita Sunday yafe yasooka mbaleeta mukama mbayita abali eri omanyi kyaddako nyindo kulira okubeerawo kw'abantu mu church nkyusa amaaso ntunule emabega ndabe abantu abatudde mu church nga mutuddemu ebibwa mu butebe nga mulimu ebibwa bitudde bwe bitinga bitunwa birinze kyawandiikibwa iweewaawo amazima ga Katonda gukanyagambe kanisa nga tetambula abantu nga tebajja kumbe mu nsi y'omwoyo mu ntebe ezandibadde zitulamu abantu mulimu zijjudde embwa mulokole bwe naziraba kirwine kinyambala nakuba embwa nayita omuliro namenya ebisenge mulokole embwa ne zibula mu bbanga ttono taata ngenda okulaba omukazi nga mweru ayina enviiri zigweno kabina enviiri ziri nga zitambula ziri nabagamba abasiba dreads enviiri ziri namu ezo dreads zemusiba namu misota emiramu gitambula ku mutwegu tuvola omukazi omusanga nga akutemu olwala lumu bw'ati atereza enviiri enkya n'omusanga nga akutemu engalo zonna atereza oluddako omusanga akuba omutwati oluddako omusanga ku kisenga anyinyo ati akuba ku enviiri zimufuukidde enviiri osegede tata so kati mbandi mukusaba banjabule basebo nendaba omukazi nga afu kyennyanja ngege afu mukazi alabika obulungi nga afuluma mu kanisa mwe nali nsabira nago wansi nagwamu amanyi nekyefuluma live maaso ku maaso mulokole ndi mukusaba embwanzi go byezigenze kati n'omusambwa guguno era akamba buli bajjole basande yadda mu kanisa esebo sande yaddako eri yasooka sande yaddako mbabulira ffe gye tuvudde Katonda gyatujje ekifo ogenda okukola mukama akulaga nti waliwo ebibadde bisiba Katonda ye yasangawo already nga waliwo ebyakutulwa babikutula dda kitaawe kati talina kyatugamba ndabyeko ng'omuntu ampa ssente obanga nfunye akasente kange kenneekoleredde nenkateeka mbuweereza enkya mukama naakubisaamu nga ntodde musawo yange kennina nga sina na kyakulya nenzikwata nenziteekamu kamba buli abasiraamu lwaki banjawulo lwaki abasiraamu be bajjodde mu bugundi kati bali mu kusiiba naye banjawulo basa buli muntu akaaba nagenda mu supermarket awe kasanga ti abakazi ne bagamba bannange kino ekisiibo kyakatandika tuwedde n'abembizi bagamba ekisiibo kino kye kitukola abatemi b'embizi amazima ga Katonda njogera nabo bakayana tetambula abembizi esabo kubanga banyoni basebo bakutte economy y'eggwanga kizibu banyoni basebo kutambula edduuka limu ku abiri nga tosanze musiraamu nga atunda balungi mu kufulumya ate kamba buli kati mu kusiiba kuno olaba bagaba kiki yes bagaba bateekateeka n'ebifo bagenda okulira ne basiibulula omusiibi kati banyoni basebo ako kaatuwangula fe abalokole tuli sting banyoni basebo buli koolina kako kange kano nze sikataazi nengato artist yabwana wange omuzukulu ali kambala kyokka ng'ogenda kufa mu myezi 5 sasa bwekikubuka ng'ofuna bamanyi bba abasiraamu bagaba kati ogenda kulaba abasiraamu okuva mu mawanga gali ag'Abawalabu yadde waliyo entalo ezirwanibwa bagenda kuweereza ente e Uganda abali mu lutalo yesebo ninoyo omwami bamuyita sijja kwogera linnya li bamuweereza ente okuva ettake n'azireeta emmotoka n'agabira ebyalo nga n'abalokole mwebali baleeta emimwa obuzibu bw'omulokole yenna kubanga kano kange kano si takange buli bw'obeera n'akakongo ogamba kano kange togenda funa kangeze bayibuli yogera ku basajja bali be bawa talanta eyagisigaza n'atagikolamu kyalina gikolamu yamaliriza atya bayibuli egamba ndaga nti genda mukama yamugamba bakusuule mu kizikiza kuba kyenakuwa kyennyini kye wakikoze yes kati olwo abalokola abayagiza musajja kyayogera ekituufu
bwavuwe bukwogeza buliwo kankubulye taata nze manyi n'okubisa essaati eza Rise Church mukama yaŋŋamba kubisa amasaati ngagabira abantu naye manyi okubisa amasaati nengagaba nga sifudde yuba kiki nengagaba bugabi ga buweereza twagala sente za ttaka tuli mukkiriza Katonda tugula ettaka obudde buweddeyo mwaka guno naye banyalo basebe era nenkwata sente nengula like mwabajja ku church mukimanyi abajja ku church mukimanyi so abantu bano njagala mbajjemu mentality ene y'obutagaba kyokaba buno obutagaba bwe bukuta abantu ku 20 abagamba nti omusajja mutuufu yes musajja mutuufu lwaki tuwayo era abamu basinga okugira kankubuli ekirala kino kya busiru okugamba abantu ti transport ne transport muweeyo kyabugwagwa ate naawe awaayo toyina amagezi waliyo n'abasanga kwata mu nsawo buli ekirimu oba ssaawa oba simu gya mulayini muleetewa oyo musiru guru na kyolabira ddala ng'omutwe gwo bagenda guvuga bannange oba tewaze na ssente nkwegayiridde bakabayise ekitabo owandiike ogambe nti sande jana kwetayo omutwalo bwe mubanga mulina kye musonda kangeze nti muzindaalo kubagasa okitegedde musumba sente tagenda zira mupozi nga mumusondera mmotoka bwe mba mumusondera mmotoka ekyo buli agira naye bwe kibanga kya katebe kogenda otuulamu enkya nga togenda tuula mu ttaka sonda waayo ogenda tuula mu ttaka enkya era bw'onojja n'otuula mu ttaka ogenda tuvuma obusiru alokole bantuuza mu ttaka bantuuza batya mu ttaka baana bange ssebo ne bagira bw'otasengawo toyinga nnyonja omwana we yajja okulwala kigasa ffe kalokole beewuliriza gwe nno gwe mpulira obusungu n'ennaku mu mutima jjajjaffe Ibrahim yali mugabi ekyamufuula bannyewo ne bassebo omugagga of all times yali mugabi Solomoni kabaka yawa Katonda saddaaka ekyasinze ente mpitirivu era eggulu ne lisanyuka Katonda olaba Katonda bw'omuwa asanyuka jjukira Bayibuli egamba nti essanyu lya Mukama ge maanyi gaffe tuliwo omusanyusa asanya olunaku lumu abatunda bagamba olunaku lumu nali twalya Christmas ewa mukadde wange ebiseera bye nali nkyasoma oliwo omusajja bamuyitanga Peti yafa ennaku zino omusajja oli yali mumpi mukongo yaba Kongo naye ng'ayogeramu Oluganda baba bampi kakati omusajja oli ekyewunyisa kye kino ssebo Christmas yali tagenda kugirya yali mulwadde nengenda ku dduuka sayina ssente nenkwata 10 zaali ndowooza 5 ffe waffe tuguze enkoko baguze maama aguze biki n'abafamily ne baleeta kati nze neŋŋamba 15 zino oyingira ffe gye tugenda okulya enkoko omusajja ono simanyi kyagenda kulya nengenda nengula omuceere taata afu nengula mukene wa 5 nengula ennyaanya kabutto n'obutungulu nembiisa wansi w'oluggi ssaawa nga 3 za kiro yeebase nembiteeka eyo nemuyita mwami Peti ebyokulya byebyo ejja kulya Christmas afu y'omuceere ngimuwadde omanye ekyaddako enkya ekiro ekyo bwe neebaka ndaba ndi mu kutambula mu kitundu ekimu emmotoka nejja nga eri wrapped bagibiseeko ng'eriko labels ez'enjawulo ng'endaba emmotoka eva mu ggulu nga mulimu abasajja balina ebirabo bye bandeetedde olw'okuwa saalina ssente 5 ze nalina ze nakozesa gomanye eggulu kye lyankolera ebintu ebimu byetufunye tubifunye lwakuwaayo nakuyimirira oli omukyala namwandu Bayibuli gweyogerako mu Bayibuli namwandu yagamba sina kyakuwaayo lwaki yeetema empeesa yanditudde butuuzi nagamba sina yes n'akwata empeesa yandika kale kantuule sinza asoose obutawaayo era n'abatawaayo baali bangi kuulu naye Bayibuli eyogera Kristo alaba namwandu ono agamba ono namwandu ye yasinga okuwaayo kuolwo abaawaayo yakwata pesa musomba ndoza eddoboozi lirikkiriya nnyo naye nga tuli mu kumaliriza ku kintu kino nze ng'omuntu njagala okumanya n'abajo kyeka baagala lwaki tulina abantu abawaayo mwaka ku mwaka nga tebikyuka tebabotola embeera tevaawo era tudda ku namwandu ow'eppeesa abantu abasinga bawaayo wulira ssebo abantu abasinga bawaayo naye ng'awaayo kamale kampeeyo musumba wali abantu kakuli taata nagambe ekyo wali waddeko ku sente soko ulio nyamba kati namba 1 ekisooka kye kino ekifo muwa watuufu
buli muntu yenna yajja ku nsi okuzaalibwa n'ozaalibwa n'oteekebwa ku nsi kuno Katonda yali yakuteekerateekera obulamu n'abantu b'olina osisinkana n'oluzi mwolina okunywa abantu bangi mulimu kutagalira mu makanisa agamu nga Katonda alina ekkanisa mwe yakugamba ya mu kyalo yeewammwe batakusindika gyotagalira okuba balina abantu bangi tulina radio tulina TV gweoyagala wali kinywi ky'abangi linda lw'onoofiirwa ojja kukuba essimu gye bakuziikireko ewammwe nze nina sisitomu yankubira essimu musumba ekkanisa gyembadde mpeewo obuweereza gyempeeyo kimwe ekyakumi gyembadde nkola byonna tubadde tulina mu kuzimba muganda wange yagudde kabenji yafudde musumba baganye okujja okunziikirako Oluganda baganye okujja okunziikirako mu protocol bw'ate omusumba omukulu ali bweru alina okujja oteekako ekyo owulira agamba nze omuntu oyo yamaze okufa agamba nze jatasabira gw'atalinaako na kyamanyi takwatangako na vidiyo yange n'agipositinga okitegeera ndowooza olaba abantu bano njagala tuddemu amagezi ag'omwoyo okitegeera sebo oluzi lwosenako amazzi lutemeretemere enkyo osobola osangawo amalala oba okitegeera omusumba kyagezaako okugamba nti abantu gye bali bangi ekyokuwaayo nga tofuna kisobokera ddala kituufu naye usooka wetunulemu owootya owaawa owera mu mutima ki olwokuba nti owulira ekikosi ekisinga obunene bagira tuwuliriza radio eno tuwuliriza TV eno gwe nawe gyokola otya gwe watwa omutwe gwo gugamba teeke oyina ekkanisa abakusabira mu kyalo gye wava nga bakusabira ogende ebweru mu kanisa we bali mu kuzimba ofuna akalioweze Kampala ate nga gyogenda okudda gye bajja n'okuziika so bassebo ne bannyabo ku mulabwa guno ogw'okuwaayo nsuubira nti buli muntu ategedde bulungi era alina ekikubuzeemu gamba nti ne musumba wanonze ngira kati kambayambeko kano taata kambayambe kano teri byakutagira mubitegedde bakukubire mpakase tulina byakunkubira obitegedde mulokole ekifo mwowa kyekyo wana bitegedde yebuzabuza ekifo mwowa sente ezo kyekyo mukama akugambye sente kituufu okuwaayo naye wowa we watuufu
unakusikwaide obufumbo kuno alina kayo obufumbo buli wolabo omuntu ng'alina kyamanya olwo ekyama ekiri emabega w'empete eyo empete kiikirira bufumbo kabonero ka kungulu nti oli mu bufumbo nti omulala kambabulire waliwo ekiri emabega kyovula nkugambye abalokole bameka abaavuddeyo nga olaba bino byeyogera abamu beefula batabitegeera era oli amala naga musajja alina ensonga tulina okwetereeza tugende mu ggulu byonna byayogedde bitiisa tulina okwetereeza ekyo kikulu eggulu kye lyagala bino ebigambo bye twogedde mwami Drago omujjukira yali wano yakugamba nti yawulira eddoboozi yalaba katambi eddoboozi ne ndimubuuza bw'ofa kati olagawa yes katambi ke yalaba kilipu katono n'obulamu ne bukyuka bangi be tugenda okubaleetera bava bweru bagenda kujja wano ku expo bawa obujulizi balameka bali eyo sobola n'okuwanika bantu bangi banjawulo basabu kubanga betwogera si byaffe abo omuntu ng'alina ebiwetaweta ayambala gye wava ate gyodda mulokole bayibuli kati bali kuŋŋaana nze sinzajja okubanga bayibuli kati bali kuŋŋaana bajja kuŋŋaana naye yedefendi nze yagambye nti so kubanga nga nyambala empeta y'amaanyi nga nagenda abantu 15 amaanyi kigemba nsabaawo ngayo muntu nga tamanyi nga mugagga tubalina nga tomanyi namumanya obugagga bwali obugagga bwatudeko tulina wana musubira akaunti namusingana n'omusingana kasi subirangako nga balina sente zaabwe basirise tebaleekaana ate newavaayo oli ng'aleekaana ng'azirina era ng'aleekaana kati abantu babuli ebizimbe babuli ku bantu 100 banyabule basaba buli muntu yenna gw'otunula gw'olaba ne bosi oyo akozesa alina ekyoto kwali kyoto tulina ku kyaki yatusesa nti mu dduuka lyabwe bakolanga miliyoni 815 Kenya ne bajja ne basuubula ebintu byabwe wano ne babitwala yesebo naye agamba nti nga bosi nga bw'aba aloota bosi amuwa ssente empitirivu z'ayagala naye nga bw'aloota alota bosi akutta omukisa waliwo ekyoto mu dduuka era waliwo system yangamba nti bosi we yamugambanga olina okukeera baisaawe mu olina okuba mu dduuka ne bosi saawe mu kitundu aba alina okuba nga atuuse akwata amazzi n'agamansira ebintu bye batunda n'amansira n'omuwala ono akola nga yagajjawo amazzi ani amanyi kitegeeza waliwo ekyoto business ezisinga mu kibuga ziri mu byoto takyali kyoto nga mazzi ga wano nagenda mu dduuka erimu nagenda era kyoto buno buyanja buno bwekiyayi byoto ekyoto structure y'ekyoto banyabuli basebo ekyoto kirina okubaako katonda wakyo ekyoto kirina okubaako kabona katonda oli kwatuula ekyoto kirina okubaako abagoberezi abakikkiririzaamu ekyoto kirina okubaako saddaaka kati mulokole wagenda mu kyoto kya nabbi w'obulimba oli saddaaka osobola n'okuvaayo soko ninyeze kwebyo nakusomedde gwoli kiki oli kabona ntoli oli mugoberezi obeegaana kati oli ki kyekisigadde tukola ne mubika mwe tuzaalibwa era mubaamu omwana gwe balonda nti alina okubeera kabona emyoyo giri kwe gikola gitya kwe gituukira gibeerawo kyuvala be wammwe omuti gwatemebwa naye muguloota ekyoto gyekiri kinoonya kabona bw'anajja n'atandika okusamira era gwe genzesa mu masabo ng'oli mulokole manya kigenda kuwambira eyo mugundi kinoonya kabona kigenda kugwa ku ggwe yesebo ate wuno atuzungira awuuna abadde azunga ate oli mulokole bw'ogira bulegama nti obuguma ate obuguma onyogoga bajja kukwatira eyo katubonyeebonye olwo najja tutegeera waliwo omwana kirungi kirina figa kyayawula twagenda okuzika tomanyira twagenda okuziika eyo twagenda okuziika bagenda okuziika omwana emizimu tegyamulinnya leka naawe era bagenda okuziika abagenda naye omwana anyirira n'atandika okusula mu miti amazima ga Katonda kati mu famire omulenzi yatambula okuva enakasajjaawo n'agenda e Masaka ng'ayita mu bisiko gimutuddemu ginoonya agenda okukola gimuza waka olina okudde waka waaca wewe omulokole oli bweru okukola
niyo olutu okumya ekyotoloza kyoto kya Mukama emyoyo gye wamwe gikugamba yangu okole muzukulu tukwagala olunaku lumu osabira omukazi ayina olubuto nakwata ku lubuto olwo ngenda okulaba omwana mukyenyi nga mulimu doti ya black emizimu girondera mu lubuto mu mbuto kyova tubagamba sabira abaana egikulamba ng'okyalina gikulamba yes gukwatira mu lubuto ogenda okulaba omwana eyalina amagezi ng'atandise okusiriwalira ddala azimba obusiisira ennyumba zalina obwongo obumulimu bwakuzimba busiisira abeeramu akuba gundi anyenya ebicupa bajjajja era manyira waliwo ekikyamu omanyirawo nti waliwo ekikyamu tokitegera taata waliwo beeka omwana gwe ogamba oyagala kubeera ki ng'okuze nakanjagala kimatooyi omanya omwana mulonde mwana mulonde so abantu bangi sebo nga bagenda gwakera ku makya n'ogenda mu kanisa ya nabbi w'obulimba omu watuuka walinyayo bulinnya kigere ekyo buli kyoto kibaako endagaano buli wolaba bakola saddaaka oba bazza bujja ndagaano zino kiringa n'omuntu ng'alina kawuula akusumbuwa osobola omukuba endagaano yammwe n'omusota n'embizzi n'ente n'ekikere ne sekanolya n'enfudu muzaalayo abaana kawombi ne mulyoka buli kibeera naawe ozaalayo obukadde bw'abaana nga 5 kubanga Mukama yaŋŋamba nti yemu ku nkola ey'emizimu gino okwekubisaamu okujja ku nsi naye omusumba waffe oli yagambye tagenda kudda makakyaki gammwe newamuwa invite tetulina kye tumwagaza ate twali twamuyitawa temumuyitawa olaba nze nange kanisa nzigaana okugenda oziweerezaamu oba naye atya ampita bayitirivu oba naye atya kumwambaza maanyi mabi tewali maanyi gaamu atya kumutoolako maanyi gaalina maanyi ge yagambye nti ogenda mu kanisa n'omala okubuulira ekigambo abooleza ne banyoola emimwa yakabiraba nawulidde amaze emyaka 12 mbuweereza yakakiraba kati nga kamera zimutunuddemu mbu yamaze kuba bizinesi tewali bizinesi gyakubye naye yadde kale yongedde ne bannabbi b'obulimba tubalina ebyaddala balokole beera mwegendereza boza Mukama ekkanisa mwensabira musumba loni ono akyali mu layini mucekinga ezibanja abaana bacekinzeemu Mukama namuga webale kucekinga omusajja obuzibu bw'abantu tekati yagala gwe abakebera anjagala oli ankebere gugenda mu maaso ga Mukama mugamba omusajja ono gwenzikiririzaamu mutuufu oleme kuvugibwa mulokole otegera waliwo ekkanisa nga bitakisi bibatwala mu magombe bagenda kuyiwayo eri bakutiipinge tuleme kubeera ndingidi ezitudde mu mmotoka avuga yeerase mulamu tuleme kubeera nga waliwo tuddeko mu mmotoka taata nga neweebaka waliwo baseko mu mmotoka waliko